Alright, nga bulijjo Expression Media okubanga atera eggulire erikuleetera bulungi nnyo nga bw'okiwulira ate n'olyoka okubanga olinyumira bulungi nnyo. Mu kibuga Kampala mwe tusinzidde waneno e Makerere Kavule okubanga ate tubaweereza bulungi nnyo. Tulongera bajjukiza nti maaso awo tugenda kuba tulongosa mu mpeereza yaffe, mujja tulaba tugenda kuba tubaweereza tutaata mujja kusiimira ddala. Essaawa zino wenjogerera omulamuzi amaze okusalawo ku musango gw'okutta omugenzi radio abantu abasinga gwe bamanyi nga Moze Radio oba muyite Moses Sekibogo Nakintige. Omulamuzi waliwo omwana oyo eyamukuba amanyiddwa nga Troy n'amukuba omuto n'agwasa. Kakati omulamuzi amaze okubanga omusango agusala n'agamba nti nno omusango ogusaze bulungi nnyo, naye ate nga ennaku z'omwezi 31 Okutobba omwana ono Troy wadda mu kooti nga bagenda omuwa ekibonerezo kye, naye ng'ate abali emabbali bategeezezaako nti nno omulamuzi ono omusango guno engeri gyagusazeemu tegubadde mulungi nnyo. Alabika yamadde okubanga amaze okubanga apokerwa akasimbi nga basente bamuwadde empitirivu okubanga asala omusango guno eno, naye era kyaddaaki omwana ono alabika ayinza okuvundira mukomera ku kyetulabye. Omulamuzi kyayogedde n'obusungu obw'amaanyi tiyatta omusajja amadde ow'amaanyi mu industry wadde teyamutisa na kigendererwa, naye omulamuzi agambye nga 31 omwana ono wagenda okumusindika mu alimandi eruzira nga asavinga ekibonerezo kye. Tetugenda mumanya kyabbanga kimaaso tugenda kubategeera amusibizza emyaka emeka. Ekimaze okuba nga kitegeerekako nti alabika agenda musiba emyaka miyitirivuumuuko, omwana ono mbu abonereremuuko. Tugenda kuba tubabodetinga bulungi nnyo wano Expression Media, tugenda kubeera tukyaleta amawulire. Don't forget to subscribe on our second channel that is Celebrity Facts UK n'endala bagita Urban Facts. Kuno ate ogenda kuba ojjako amawulire agafa mu outside countries like USA, Chicago, America, ezo zonna states ogenda kuba omanya ebibafaako. Don't forget to subscribe. Webalire nnyo, webalire ddala.